Anita Mongi, Speaker of Parliament, ekibadde kimwewanisa, ekibadde kimwewaza, kirabika nga tukifunira eddagala era kigenda kakkana kyokka. Ono abadde alowooza nti waliwo munnayuganda oba munnansi agenda okugenda bavunnamira ye ne mukama we tebuhabulwa mu mbeera gye balimu ey'okutiisatiisa ababaka ba Parliament abava mu Parliament nga balina ensonga enkulu ng'era eri ku table, wabula ng'ensonga eno yalemwa okukolebwako. Mukama we yalemwa okukola ku nsonga y'ababaka bano era naye akimanyi bulungi nti kibakola bakikola mu bumenyi bw'amateeka, naye alemeddeko ayagala okugoba ababaka baffe mu Parliament nga akulembeddwe mu amateeka ga Museveni olw'okuba balaba nga kino kye bakola kibalya, kibatwala, kibamalawo. Speaker wa Parliament twongera omujjukiza nti this is Uganda for Ugandans era tebalina kye bagamba. Waawo bagadde bingi, bakoze bingi, bagadde bingi okukola okulemesa ate era n'okusaanyawo. Tubategeeza nti ate bye bagamba nti babyagadde bikola bye bigenda okubazaalira ebizibu. Speaker of Parliament Anita Mongi mama kizigo tukugamba nti weewumuzeeko, tolina kyogenda kufuna mu kumalawo bannayuganda oba n'okusaanyawo bannayuganda. Tukutegeeza nti kino kyolaba ekigenda mu maaso kyekikusuula oba kyekikubulaba nga sipiika. Oba tusagamba baminisita bo ne gavumenti yawe Kaguta Museveni gwe nga sipiika okuleeta bannayuganda bano abawambibwa nga ne Prime Minister yennyini yavaayo n'atukonfirming nti abantu bano gavumenti ebayina, lwaki tebavaayo ne baba producing mu makooti ne tumanya baganda baffe emisango gye bazza, ne mulowooza nti mwe mugenda kututeeka mu kutya, mugenda tuteeka mu kutiisibwatiisibwa. Tubagamba nti we are sorry for you, ate munnange ffe twayiseewo ddaawo, Anita Mongi we tubalya twayitawo dda, ate tujja kuddawo, tetukyadda mabega, ffe twasimbula kutambula ate nga tugenda maaso. Tolina kyotugamba maama Kaboona. Ensonga tuli mu Parliament nambulukufu nnyo. Abengale mbagamba nga tulina mugaso mu Parliament. Katuwaki batwesiba. Bayogeranga ne mutabeerawo bitambula, walaayite bitambula. Bebikola ki? Lwe twasooka lwe baayisa bbiru y'amafuta. Nabo mulimu baddiira b'amafuta. Baayisa ddiiru y'amafuta ne banyiga abenyalevu. Abamu baddiiraazi naye nga tebasobola kugyogerako. Kati bamala okugiyisa ebagwiridde, kyokka temwabaddewo abasajja ne bayisa ebintu. N'olwekyo tetuli mu Parliament olw'ensonga ennambulukufu obulungi. Era kyakoze bulungi, pulezidenti waffe yakugambye temujja kigere ku muliro, walayi tetukijjaako. Amanyi obanga oyagala ogezesa ku buli kimu. Kaswa akagezesa akakola tulabanga kakola. Sipiika yagambye agenda tugoba mu Parliament, agenda kukola ebintu byonna twabiwulidde. Basebo ne bali tetuli mu Parliament olw'ensonga ey'abaganda baffe abawambibwa. Abamu be mumanyi ne be mutamanyi. Bwe muwulira nga boogera ku kibala maada mulira kanatta muyinza okugamba ebitundu 9 ku buli 10 ku bavubuka abali mu makomera ba National Unity Platform. Nalaba nga bakutona omusajja gwe bagamba yatta abalambuzi ne bamutwala mu kooti ya bulijjo. Gwe bagamba yatta abalambuzi oba ADF bamuyita Nanjovu. Ne bamutwala mu kooti ya bulijjo bamuvunaana musango wa ADF okutta abalambuzi abali bazze wano okulambula. Ali mu kooti ya bulijjo. Abaana ba National Unity Platform gwe bakutte n'akasaati akamyufu ne bamutwala mu kooti y'amagye. Bamuwozesenga mu ndamagye. N'olwekyo basabo ne banyabo, we are out of Parliament for the reason, and that reason is genuine. Gye baagala okuleeta, so baagala kuleeta tteeka lya water harvesting bill, nti buli nnyumba y'abannayuganda balina okugipima okumanya obugazi bwayo, amazzi agatonya ag'enkuba asobole okugaweeranga omusolo. Simanyi eyo bill bwekwataganya na bulamu bwa muntu. Ekirala balina ssente ze baagala okwewola. Saba tozanyisanga akantu akanafu akawuka kunga kayingidde mu kutu kw'enjovu. Ekirabwete ne kagaaniramu. Abantu abo balina ssente ze baagala okwewola mu bank, World Bank yabagambye tetusobola kuwola ggwanga ssente ng'aba opposition tebali mu Parliament. Bajja kuyimuka ne bagambe mwawola bali ffe tetwalimu, temwawola bannayuganda mugano osasula ssente zaffe. Basebo ne bannyabo bwe buzibu bwe muwulira batukuya n'amasimu kati kitemudda. Basebo ne bannyabo tuli awo ensonga eyo ntuufu, tetuli mu Parliament
tugenda mu meeting ekyokusalawo naye twabagamba batuwe obulambuluvu ku nsonga ezo. Gwakirabanga ekitono weteekako mufaananyi kya Kibalama oba ekyamukazi wa Kibalama. Oli n'agamba bwe twamukwata mu 2019 alina abaana ne mukazi we bali awo ne bazadde be 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nabbanja n'abaawo n'agamba oyo tumulina. Njagala weteeke mu kifaananyi ekyo. Njagala weteeke mu kifaananyi kya Kanatta eyaleka bakazi be bana n'abaana 30. Senga gavumenti yalina abantu abo senga yabatuwadda. Ekyamazima abantu abo basinga babatta. Wabanga babatta batubuulire nti Kibalama amagumba ge gali wano gundi ali wano. Abantu babe bakkirize nti tulina mutemu era yajja kututemula ppaka ate nga si kipya. Basebo ne banyabe nga twalyogedde kimanyi bulungi Anita Mongi n'akajanjako ffe tugenda katuleetako tuli Bannayuganda. Ambulukufu nnyo. Abengale mbagamba nga tulina mugaso mu Parliament. Katuwaki batwesibako. Bayogeranga ne mutabeerawo bitambula. Walayi tebitambula. Tebikola ki? Lwe twasooka lwe bayisa bbiru y'amafuta. Nabo mulimu baddiira b'amafuta. Bayisa ddiiru y'amafuta ne banyiga abenyale abamu baddiirazi naye nga tebasobola kugyogerako. Kati bamala okugiyisa ebagwiridde kyokka temwabaddewo abasajja ne bayisa ebintu. N'olwekyo tetuli mu Parliament olw'ensonga ennambulukufu obulungi. Era kyakoze bulungi pulezidenti waffe yakugambye temujja kigere ku muliro walayi tetukijjaako. Amanyi obanga oyagala ogezesa ku buli kimu. Kafa akagezesa akako netulabanga kakola. Speaker yagambye agenda tugala mu Parliament agenda kola biki byonna twabiwulidde. Basebo ne bali tetuli mu Parliament olw'ensonga ey'Abaganda baffe abaawangibwa. Abamu be mumanyi ne be mutamanyi. Bwe muwulira nga boogera ku Kibalama Adamulira Kanatta Mwinzoga ebitundu 9 ku buli 10 ku bavubuka abali mu makomera ba National Unity Platform. Nalaba nga bakutona omusajja gwe bagamba yatta abalambuzi ne bamutwala mu kooti ya bulijjo. Gwe bagamba yatta abalambuzi owa ADF bamuyita Nanjovu ne bamutwala mu kooti ya bulijjo bamuvunaana musango wa ADF okutta abalambuzi abali bazze wano okulambula ali mu kooti ya bulijjo. Abaana ba National Unity Platform gwe bakutte n'akasaati akamyufu ne bamutwala mu kooti y'amagye bamuwozesenga mu nnamagye. Knowledge of Basebo ne banyabo we are out of Parliament for the reason, and that reason is genuine. Je bagala okuleta so bagala kuleta teka ya water harvesting bill nti buli nyumba y'Abannayuganda balina okugipima okumanya obugazi bwayo amazzi agatonya ag'enkuba asobola okugaweranga omusolo. Simanya eyo bill bwekwataganya na bulamu bwa muntu. Ekirala balina ssente ze bagala okwewola. Saba tozanyisanga akantu akanafu akawuka kuna kayingidde mu kutuku enjovu ekiragwete ne kaganiramu. Abantu abo balina ssente ze baagala okwewola mu bank World Bank yabagambye tetusobola kuwola ggwanga ssente ng'abaopposition tebali mu Parliament. Bajja kuyimuka ano bagambe mwawola balife tetwalimu temwawola Bannayuganda mugano osasula ssente zaffe. Basebo ne bannyabo bwe buzibu bwe muwulira batukuya n'amasimu kati kitemudda. Basebo ne bannyabo tuli awo ensonga eyo ntuufu tetuli mu Parliament tugenda mu meeting ekyokusalawo naye twabagamba batuwe obulambuluvu ku nsonga ezo. Gwakirabanga ekitono weteekako mufaananyi kya Kibalama oba ekyamukazi wa Kibalama. Oli n'agamba bwe twamukwata mu 2019 alina abaana ne mukazi we bali awo ne bazadde be 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nabbanja n'abaawo n'agamba oyo tumulina. Njagala weteeke mu kifaananyi ekyo. Njagala weteeke mu kifaananyi kya Kanatta eyaleka bakazi be bana n'abaana 30. Senga gavumenti yalina abantu abo senga yabatuwadda. Ekyamazima abantu abo basinga babatta. Wabanga babatta batubuulire nti Kibalama amagumba ge gali wano gundi ali wano. Abantu abe bakkirize nti tulina mutemu era yajja kututemula ppaka ate nga si kipya. Basebo ne banyabe nga twalyogedde kimanyi bulungi
Anita Mongi yenna yakutumye okwerijja ku Nation Platform n'okwerijja ku baana baffe tukutegeeza nti bye yakutumye mufuneeko we mubiteeka. But this is Uganda for Ugandans. N'ensonga si yakusaagirwa muteroza nti onaddeyo Museveni n'akuwa obuteekateeka ojja okange ojja otiise abantu bakutya abantu bakankane tewali agenda kukankana ng'abanja Munnayuganda munne. Ffenna tuli Bannayuganda ate ffenna tutunuulira tulonde tutya eggwanga lyaffe ewatali kugamba kigambo kyonna. This is Uganda for Ugandans. Tubategeeze ne tubajjukiza nti Anita Mongi byonna byatiisatiisa mbu agenda gw'ababaka baffe mu Parliament. Twongera omujjukiza nti tetutidde ki Anita Mongi kyasala wabula kye twagala twagala bantu baffe wa gye bateekebwa era tubasuubiza nti Anita Mongi ojja kuleeta abantu baffe oba oyagala oba toyagala. Ebyo byotiisatiisa abantu ne mutya ne mukola mutya ffe tetukyabitya. Tutunuulidde Bannayuganda banunuddwa batya, Bannayuganda badizibwa batya abantu baabwe abaatwalibwa abasajja bano abayeekera bano abajja okuyeekera eggwanga lyaffe ne bajja okubba ebyaffe bye baasangawo. Tubategeeza nti tetugenda kukoowa, tugenda kusigala tubanja abantu baffe misana kiro ku makya budde bonna tugenda kuba buli omu agenda kubanga gwabanja gana amaziga g'abantu. So these MPs are doing a very, very legitimate and important action. One is that they are protesting. And in terms of protest, they can choose not to sit in the plenary. They can choose not to sit in the committees. They can choose to sit in the primary and abandon the committees. The most important thing is that these MPs are protesting, that the dignity of Ugandans should be respected, and any MP who is not looking at that as something serious, any leader of parliament who is not looking at that as something as serious, means that you are abdicating your responsibilities. If I can ask my colleague, for you, do you feel comfortable if Ugandans are out there yelling for their people? We are looking at Ugandans who are missing their people. For example, you saw the wife of Chibalama giving a testimony. She said, my husband, it's now 3 years. Government has no explanation. Our kids not seeing their dad. But for anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. Dear friends, let's not kid ourselves. In a situation of injustice and oppression, there can be no neutrality. You have to take sides. You have to say, am I on the side of justice or am I on the side of injustice? When an elephant is sitting on the tail of a mouse and you say, I am neutral, the mouse is not going to be particularly pleased about your neutrality. You have already made a decision. You have decided to be on the side of the powerful, of the elephant. There is no neutrality. They talk about reforming apartheid. We are not interested in reforming apartheid. You don't reform a Frankenstein, you destroy a Frankenstein. Twongera okujjukiza Speaker wa Parliament Anita Mongi nti byonna abyogere era byonna abikole naye akimanye nti Bannayuganda be bakola okusalawo okusembayo ku ggwanga lyattu. Tulina Uganda talina buyinza budda ku Bannayuganda ate n'aboogerera amafuukuule we Nation Platform with Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine tuwakigenda tuzza mabega tuwakigenda kutugaana era tubajjubikiza nti tubategeeza tugenda kutambula nga tuli bawanguzi ewatali gambayo kintu kyonna era ewatali gamba nti waliyo ayogera muganda wange mukwano gwaffe. This is Uganda for Ugandans. Tewali kigenda tutiisa ate era tetugenda kutambulira mu nkwawa za Anita Mongi.